Uganda. Bannange tulina ebibuuzo bingi. Twagala kumanya olwalero President Museveni. President w'eggwanga tubali tukwagala tukwagadde. Naye n'ensi olina gye wagisuubula, wagigula kwani? Era ani agikusuubuza President? Muzeeyi, olina akabondo k'olina ko mwasuubula eggwanga no tumanye nti no tuli ba slave. Tutegere nti tuli baddu mu nsi yaffe, tukole nga tugamba nti owa finance yani, muyita ow'ebyensimbi. Afuna milioni 7.3. 73 millions. Ozimanyi omanyi kitegeeza. Tovuda onogamba timanyi simanyi owa maintenance akola ki? Maintenance okola ki ku nnyonyi nga nnyonyi erina n'ebituli ebiwawo byakutuka mwe watundira mwe muli ofuna milioni kinaana okimanyi gwe nga n'omubaka wa constituency namba afuna milioni 3.5. naye nze bino mbyogera nga omwabuzi w'eggwanga ate essaawa yo siyogera nga omwabuzi w'eggwanga mbyogera nga munnansi nga mpita mu article 17 kubanga akawayo namba 17 gagamba nti buli munnauganda kimukakatako buli munnauganda kimukakatako. Lwaki bamajambe tebakaabe nga ne fulufiire gwamanya kunoonyeza akalulu talina kyakulya talina wasula ebyo n'obigumye n'ogamba nti byabulijjo tulina okukola tulina okubeera mu nsi yaffe fayini ffe tugumye naye ate abaana baffe bagenda kubeerawo batya. Tubeerawo nnyo n'omukyala Jennifer tujja ne tunyumyamuko naddala ku mawulire abagenze mu maaso mu wiiki ku trending stories mpoza ate ne tubawaayo ne ku lugambo olumu lwe tubeera tufunye. Ogamba otya gye? Sigamba olayika bulungi kitiibwa kya Mukama Yesu afaayo Mukama yatulabirira okusobola okulabika obulungi era twebaza Katonda lwekyo. So mbabuuzaako mwena abayikumidde ku HTK Media abali ku Tubonge Network n'abali ku Facts Truth and Fact. Bwetubanga tuli ku Truth and Fact njagala okwogera ku nsonga nyingi nnyo nga naye sinaba kwogera ku nsonga ndala nyingi nnyo eziri mu maaso bezigenda mu ggwanga bezikwata ku baganda baffe bonna abawangalira mu nsi z'ebweru eggwanga abawangalira around Uganda n'ensi ezitulinaanye. Tulina obusungu n'okusomozebwa nga bannayuganda oba nga bannansi. Tulina ebibuuzo bingi naye ansa ntono. Era essaawa ya leero nina obulumi ku mutima kyemmanyi naye munnayuganda alina obulumi bwe bumu nga nze. Nina obusungu ku mutima kyemmanyi nti musajja gwe tuviire saba omukimpi juni ddala obusungu weyongereko eri tulina obulumi bannayuganda gye batamanyi nti bugenda kuggwera luddawa ng'oggyako obulumi bwe tulina first of all tuzadde abaana nga bannayuganda ffe tukaddira tukuze twandibali tugumira ebintu ebimu kubanga bizze bibeerawo tuzze tubiraba twandibali tugamba nti katugumire ebintu bino kubanga bizze bitunyigiriza naye bwe tunaabigumira ffe tugenda kufa tuveewo abaana baffe bagenda kusigalawo batya era balibeerawo batya ate nga ssemateeka w'eggwanga yennyini article namba 38 oba akawaayiro konoita namba 38 kagamba nti buli mutuuze alina olukusa okwenyigira bulambalamba mu nsonga za gavumenti. Obudde bulungi njagala ogenda osomesa amateeka w'eggwanga constitution y'Uganda gye njogereko article oba giyita akawaayiro namba 38 kagamba nti buli mutuuze alina olukusa okwenyigira bulambalamba mu nsonga za gavumenti. Nesikoma okwo akawaayiro 17 oba article giyite namba 17 kagamba nti buli munnayuganda kimukakatako. Kino kyekugamba kikukakatako buli munnayuganda ndi ku 17 article 17 mu constitution y'eggwanga buli munnayuganda kimukakatako bulambalamba kikukakatako bulambalamba okwenyigira mu nsonga y'ensi yo. Owulidde bulungi? Nyabo njagala nkiddemu okirabe otegere bulungi kyenjogera. Njogera ku article 17 egamba nti buli munnayuganda kimukakatako okulwanirira ensi ye bwe kiba kyetaagisa. Essaawa ya leero buli munnayuganda waali omutwe gwamuwuumye. Buli munnayuganda waali alina ekibuuzo ku mutima naye nga talina ansa olwa Uganda Airlines olwa ennyonyi gy'onooyita ennyonyi y'eggwanga Uganda. Bannange tulina ebibuuzo bingi twagala kumanya olwalero President Museveni President w'eggwanga tubali tukwagala tukwagadde naye n'ensi olina gye wagisuubula
wajigula kwani era nejikusubuza president muzei oyina akabondo ko ina ko mwasubule gwanga no tumanye ntino tuli ba slave tutege nti tuli baddu munsi yaffe tukolenga tukimanyi nti tuli baddu tutuli ba slave because abantu balina bibuzo naye answer ntono sema teka makolo bakigo mta followinga sema teka gonga gatu gasachi ngo omuntu atulugunyizibwa bulambalamba omuntu anyigirizibwa nga mulabako tosobola kuva no government CEO afuna milioni 807 CEO afuna 87 million money omanje kitegeeza how banange today njaga tukosenye kigambo ability abantu bano batuyamba ki nova no government owa finance yani mwito wa byensimbi afuna milioni 7 73 millions ozimanyi omanje kitegeeza tavuda ono government simanyi owa maintenance akola ki maintenance okola ki kunyonyi nga nyonyi nina ebituli ebwa byakutuka mwe watundira mwe muli ofuna milioni 8 okimanyi gwe nga n'omubaka wa constituency namba afuna milioni 35 omubaka wa constituency gwe tewalina akumanyi ensino wetabanka tewali muntu asobola kuatakinga ne woba ki tewali muntu tewali kyosobola ku temuvayo nakwatabira mu nsonga zibeza ku government mu buyinza ofuna 80 million mu maintenance twaga maintenance yo manager IT 36 millions ekyala 43 liyale njaga tudde mu reality nze njogeza nnyo facts kubanga nagame ndi ku facts and truths ndi kutubanga network ndi ku HK media nayenze bino mbyogeranga mwabuzi w'eggwanga ate sawa siyogeranga mwabuzi w'eggwanga mbyogeranga mu Nancy nga mpita mu article 17 kubanga akawe namba 17 gamba nti buli munna Uganda kimukakatako buli munna Uganda kimukakatako okuwanirira ensi yo kibanga kyetagisa ndi kusoma teka kati anvuna nagendo mvunane tuyimirie mu court ndi kusoma teka njaka mbulye maintenance okufuna milioni 8 huwa hiyo temukobe kutujoga bujozi nineso ngachi ngamate gwanga ino Museveni yaligulira n'abantu bababale no gamba ntino tewasaba na mulimu wali olewoza kugenda kugusaba ne bagukuyitira simana bagukuwa hani yakuwa mulimu wamogedde straight nti ali president Museveni lwaki tujoga kwenka nawo lwaki bamajambe tebakabe ngane furufire gwamanya kunonyeza akalulu taina kyakulya taina wasula ebe no bigumye no gama tibya bujo tulina okukola tulina kubera mu nsi yaffe fine fe tugumye naye ate abana baffe bagenda kubeerawo batya ensegera tuno njagala nfuni president Nabbanja afuna milioni 8 I'm okay with Nabbanja because Nabbanja bali up and down kala mojo tali mena duka simanyi bundi bujo simanyi budude takali gudde njagala president Nabbanja afuna milioni 2 I'm okay with Nabbanja I don't care okusinza naye gwabera muberani muzi esi mulina amalwaliro zose zanyogera ko just Omusaala ne nkimanyi bulungi nti mufuna simanyi balita salary mbiji allowances mujjanja amalwaliro ga bay wano okola bukoleze nyenye tokoterawo ne bakutwala simanyi runda agakane simanyi biki n'amalwaliro ga bano mugajo gafaako president Museveni tukusaba ekintu kye kimu babanga owulira okoye eggwanga lite mu mirembe tetugenda kwecha wakusingako wano enough is enough people we are tired abantu banyivu tusirikira bintu binje twalina kwogerako naye semateeka abanga watuwa voice of speech watuwa voice of speech let me talk kuba kyesobola okuyita musina mundu sina buyinza bugenda gwa muntu oyo mu office kino kyesobola okukola naye waliona tasobola kukikola nsobola kwogera abantu milioni 2 nsobola kustandinga nga ekigambo kyange kiyimirira ku bantu milioni 2 lwaki tunyigirizibwa kwekana tutaga tumanyi tebaggwanga mwali subula mwali gabana bajjo tumanye batulina okubeera nabo tumanye tutuli mu nsi yaffe naye tuli baslave tukole nga tutumanyi tutuli baddu tulina gye tulaga people we are tired my dear friend enough is enough enough is enough twagala abantu abasavinga eggwanga lyabwe babeere nga balyagala twagala kwate parliament ekyuka oba kyeki bakikiwuka omuntu ajenga kola Museveni teka abakapara 15 oba 3 olaba abantu odde ne balima batunda bibanja naje ne simanga bagala kugenda mu parliament kwanga milioni meka kujayo magoba
nawe omuntu ku airport Enyonyi kiye tudde mu reality which is okay bafuna 95 owa maintenance yabeera atya munyambe ka basome nnyo maintenance yabeera ki okulabirira afuna $800 oba olabirira bulabirizi Enyonyi nga Enyonyi aliko ekituli ekiwujo kyaboboka gwalabirira Enyonyi that is reality ekiwujo kyamogoka twatuuka e Rwanda nga Enyonyi effe basindika nsindike ng'eweddemu amafuta kani nyuma mpana ekyokunya ndi munyini nga Enyonyi eweddemu